Hello my fans on YouTube, welcome again on my YouTube channel. Thank you so much for subscribing, and if this is your first time here, you're very welcome, but make sure you subscribe. When nyumba mujulira kansubire banange ebintu tebibatwalaganya, make sure you're safe buli kimu otambulira, make sure nga wekoma. Olunaku lweggulo lwabadde birthday ya Rema namakula, oyo mukyala Sebunya, era bw'obanga omuyise Rema namakula notatekako kali akasembe nti Sebunya agenda kugamba Sebunya. But anyways, ejjo lwabadde mazalibwa gwe, ffe tugenda kubanga tukikola bwekiti every other day okubeera nga tukutwaliriza karantini esobole okubanga ekutambulira nga tuku updatinga n'amawulire g'aba celebrities mu karantini eno bakoze batya. But ennyumba Rema namakula balayika nga munnange bo bagikozesezza bulungi olw'okuba nti no babasibidde mu nnyumba ba karantini yabakwatira mu nnyumba tekyabaganye kukuza mazalibwa ge, era nga olunaku olw'ejjo balabise nga bahavinga some good time with the family, bafunye cake ne banyumirwa omuziki kwegamba ka birthday ne kamutambulira bulungi. Bino simanga mbu ate batusibidde munda tulina okukola party nene abantu tubayite nga bayitirivu, ekyo tebakisobodde. Kwegamba buli kimu bakulaga nti kiggwerawo, era karantini weenaggwera era nga weewaawo ng'abantu abamu mukitegedde nti it doesn't matter where you are oba party ogikoleddewa, buli wamu wanyuma, era ne mu nnyumba mujja kumanya nti ate tuddamu na kuteeka party ebweru wabula tugenda kukola nga indo kubanga ennyumba eba nnyumba. Era omuntu yenna yandibadde ayagala okukuza amazaalibwa gwe mweno period ya karantini, bakuzadde leero bakuzaala nkya bakuzaala ddi paka karantini wenaggwerako, just buy yourself a cake mutulenga family, you have some good time of kwegamba buli kimu kijja kubanga kiwedde malidadi sana. But anyways, twagala okuwishinga a happy belated birthday Rema namakula Sebunya. Amazaalibwa amalungi era ngenda kulabika nga ate sisukkawo. Amanya nze Sandra Lian. Make sure you subscribe for more videos.